w'ekkanisa ya Uganda ni Mama Margaret, the Dean of the province, my brother bishops and Shala baife, abageni mwena abaidye ku mukolo guno, abawule mwena ayina ddala aba Busoga Diocese, n'abakristaayo mwena abantu ba Katonda abaidye ku lunaku luno. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. God is good and all the time. Your Grace, tijja kwogera bigambo bingi ino kuba nina okusoma abdication. Omukyala wange avuyewo katono akoze bubi. Oje bw'abaawo ofuna amaani. Nenda okwebaza ekisa kya Katonda ssebo Ssaabalabirizi nga neebaza Katonda nti tufunye omulabirizi ow'okuna mu bulabirizi buno obwa Busoga Diocese. Neebaza omukyala wange ono Lydia Forest Neimane n'abaana bange nina bangi. Your Grace, bano baana ndazeku abatontono, but I have so many children. Era ni baba Lubale wali wumulira nga afunye abaana bangi ino botasobola kuleeta wano kubandula boona. Nenda okwebaza obulabirizi bwa Busoga mwena n'abakristaayo mwena ab'obulabirizi buno. Olwaleero mpeziiza emyaka 65 mu buto bwange, era kinkakataku nga bwe muwulire Baba Lubale ng'ali kwogera nti onaawuliranga abalabirizi, Ssaabalabirizi n'abalabirizi n'ebikanoni eby'ekkanisa. Kyova tibituumye, neebaza ekisa kya Katonda nti tutuumye biragiro byaffe eby'ekkanisa ya Uganda Church of Uganda. Mbeebaziiza ino, mutukuumye, mutulabiriire. Nikunkomere wano nga tuli balwaire, abakusaayo mwena mubeere niiffe. Nenda okwebaza ennombe y'abalabirizi etusabiire. His Grace wayinza okumbula tuwandagaanayo, tuli kuwumula nga tuli basanyufu ino. Nenda kumaliriza ebigambo mesobe bino. Ssebo Ssaabalabirizi, nenda okwebaza ennombe y'abaawule Busoga Diocese. Thou stood with me, n'ababulizi obulabirizi tibwamala ku nti ndwaire, babe banjirawo bulungi, bayemerera okulwange n'obuweereza boona. Nenda okwebaza abalabirizi bano once again. Bishop Samuel Egesa, Bishop Hannington Suubi, Bishop Patrick Wakula, ni munange gweneegeiseeko mu kuwumula Bishop Michael Chomya. Beemereirewo ino ninze aye tijja kwerabira. Bishop Egesa niwe mmanja mu theatre babooliga bajja kukola ki nimunjira tindira okomaga nti nimumabira tambula bulungi. Mutukoze bulungi ino, abalabirizi mwe, abasumba n'abakristaayo. Nenda kwogera ebigambo bino benakosa mu buweereza bwange munsonyiwe. Kankiiremu benakosa mu buweereza bwange obw'emyaka 10
nsaba munsonyiwe mwanirize omulabirizi Katonda gwatuwaire. Kano kankogere meso mu kino nze ng'omulabirizi wa Busoga tilonda mulabirizi n'obwo buyinza mbuzira Archbishop ni House of Bishops n'abalonda omulabirizi mwebale ezo. I want to thank all the bishops of the Church of Uganda for standing twalonda omulabirizi Lubaale. Now nebaziza omukyala nebaziza abaana beetalese wano ndi musigere nga muli baana bange. Ninze Reverend Dr. Samuel Paul Neyman, in accordance with the will of the Church of Uganda and with full agreement of the Synod of Busoga Diocese and the House of Bishops, I, Samson, Paulo, Moses, Wanumi, Neyman, Wabewa, do now relinquish episcopal jurisdiction over Busoga Diocese, praying that God's blessings may continue upon his servant Grace Lubaale, now to be enthroned as Bishop of Busoga Diocese. Thank you very much. Omulabirizi Nayman amaze okusoma ekiwandiiko ekyokugaaya obulabirizi bwa Busoga. Ate Ssaabalabirizi ali kubeebaza ye n'omukyala we olw'obuvunaanyizibwa obulungi bwe bakoze. Buti aline kaali mukoba yaawo amugemiisa Ssaabalabirizi omwigo obuyinza abugaireyo ewa Ssaabalabirizi. Sebo Ssaabalabirizi nenda okwebaza olukiiko lwenalonda olukulemberwa Engineer Patrick Batumbya. Mukoze omulimo omulungi ino nze nzira kyensobola kubawa aye Katonda oyo w'omuwekendi abagabirire. Thank you very much. Ekiseera kino